Olunaku olw'eggulo nabadde wano ne mbagamba ku story gye nakoze ku kuziika Sabbiiti. Nabagambye nti Mwami Museveni ne banne bwe bakulembera, bwe batatereeza mbeera z'abasirikale, bwe batamanya nsonga lwaki beekuba amasasi, bwe bataazuule we wali obuzibu, bwe bataategeere bantu bano eggwanga lyolekedde obuzibu, bwe bataamanye ebyetaago by'abano abasajja eggwanga lyolekedde akatyabaga. Enkya y'olunaku olwaleero mpuliriza omusirikale omulala police constable yeekubye amasasi ne gamuttirawo oba ne yettirawo. Bino ebintu tebigenda kukoma leero, ekyo nkyogera nkiddamu okutuuka nga waliwo ekikoleddwa. Naye nga sinabagenda ku kintu kirala, ne kino kankibagambe, teri kintu kibi mu bulamu bwansi nga mukulembeze kulwa mu buyinza. Nkiddemu, teri kintu kibi ku nsi nga mukulembeze kulwa mu buyinza. Ate era njagala ne kino nkiyiseewo nga sinaba natuuka ku birala. Njagala tukkirize buli generation eyina ebyayo, buli generation eyina ebyayo. Taatawo oba jjajjaawo endaba gye yalabangamu ebintu mu mirembe gyabwe si yeeriwo kati. Kirungi nnyo ne tukkiriza ebintu ne bijja ebipya. Obukulembeze obupya butambula n'omulembe oguliko. Bwe twalinga emabega eri twakozesanga like technology azaakyuka, twakozesanga amayinja ne tuvayo ne tugenda ku ground form gemayinja, ne tuvayo ne tugenda ku biteepu ebinene, ne tugenda ku teepu entono, ne tujja ne tugenda ku CD ne tujja ku flash. Tuli mu mulembe gwa nanotechnology whereby okwata ka chip like memory card nga katini bwe kati nenga ketika ebintu ejjinja lye byali bitakola, biteepu bye byali biteetika ka chip nga bakabaliranamu mu GB CMB wabula GBs. So lwaki kyentegeeza, nsaba abakulembeze abali mu buyinza batandika okuyiiya engeri gye bakyusaamu obukulembeze nga babuteeka mu mikono egyo gy'abalina okubeeramu. Obukulembeze bw'emirembe gy'olukumi-9 leka gikyuke, balekere ekyasa kye-2020 nakyo kibeeko ekitambuza, kigenda kuyamba. Kubanga bano ab'ekyasa kino bamanyi obulumi abantu bwe bayitamu, bamanyi generation gye bali mu biki ebyetaagisa. So ndabika nandazze nnyo, naye olwaleero njagala tutunuulire ku mwana muwala Natasha engeri gye baamukubamu amasasi oluvannyuma lw'okuva mu bbaala ate n'agenda ggule ng'agenda ewa boyfriend we ate n'agenda ku mulyango gwa mulala. So tugenda bitunuulyako ki ekyaliwo mu ngeri y'emu. Ngenda batuusaako omusirikale eyeekubye amasasi enkya y'olunaku olwaleero e Kasanda, wabula munzikirize mbabuuzeeko, musibyeyo mutya bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Olunaku olwaleero lunaku lwa kusatu nnaku z'omwezi 24 ate nga mwezi gwa kutaano 2022 tusemberera omwaka tugenda gutuuka wakati. Weebuuze gwali eyo kiki ky'okoze mu mwaka guno era bwe gwali gutandika, ampuliriza kiki kye weesuubiza okituuseewa. Kale nno tugezeeko okulaba nga tetuwambagatana na bintu bingi. Kwata ekintu kimu okimalirize okole ekirala. Bw'onaagamba nti n'otwala ebintu 2 omulundi gumu oba 3 oyinza owunzika ng'omwaka gukusaze byonna nga tobimaliriza. Kirungi nnyo tukwate kimu tukimale, then tulyoke tukole ekintu ekirala nakyo tulabe oba tukiggusa. Njagala ntandikire wano. Olunaku olwaleero poliisi y'e Kasanda oba mu Kasanda district wali omusirikale yeekubye amasasi n'afiirawo
era omusirikale ono abadde amanyiddwa oba abadde ayitibwa kityo Alex Kityo. Ono abadde atemera mu myaka egy'obukulu 47, police constable, era nga asangibwa wali ku Makokota police post. Yagenze maaso n'okuba nga yeekuba amasasi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu byeyo ayitibwa Rachel Kawala avuddeyo n'atutegeeza nti omupoliisi ono abadde talina buzibu bwonna, wabula okusinziira ku eyewitness ababaddewo batugamba nti omusirikale ono naye obuzibu bwa ssente. Newankubadde omwogezi wa poliisi avuddeyo n'ayogera kirala, naye okusinziira ku babaddewo nga ba eyewitness bagamba ssente. Kino kyenva bannyonnyola wali nti eggwanga gye liraga abakulu mujja kubeera mu ofiisi mulowooze nti no bano abasajja bali mu kwetulisa, naye nabawaako sitoole emabega ne mbagamba nti no baakuba General Katumba Wamala amasasi, naye ebimu ku nsonga mbu eziriwo. General Katumba Wamala yali amanyi ku nfa z'abanne Barunda Nyakairima ne abalinga abo, naye ye bwe battanga bali ng'agamba kasitanze nsigadde ndi mulamu. Nenjagala ojjukire ekiri abantu bwe muba muli mu layini, ekiri eyasoose mu maaso teweeyibala nti nze ndi wala, kubanga kiba kisembera. Bwe muba temwegasse kirwanyisa mukijjewo, kigenda mumaliriza kiridde abali mu maaso go kikusange ng'oli bw'omu, simanyi obaawo oba osobola okukirwanyisa. So kirungi ne twegatta oba ne mwegatta ne mulwanyisa ekibi nga kikyali wala. Oba okitegedde? Kakati gavumenti njiwa amagezi yandibadde erongoosa embeera z'abasirikale eve mu bintu by'okwogeramu obwogezi etandika okuba ng'ebissa mu nkola. Njagala emboozi y'omusirikale oyo ngikomyawo, tutunulire ku mboozi ya mwana muwala Natasha ono nga yakuba amasasi gye buvuddeko awo, ku bigambibwa nti yali ava mu bbaala, mukwano gwange yali avaako mu bbaala n'agenda maaso n'okuba nga oba gwali mwenge oba kyali ki. Omuwala ono yali agenda wa boyfriend we, wabula mpuliriza yagenda ku luggi lw'omuntu era bawunzika bamukubiddeyo amasasi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi yavaayo n'atutegeeza nti nno omusirikale ono yakwatibwa era nga yali atemera mu myaka egy'obukulu, emyaka egiwerera ddala 52 eyakuba Natasha amasasi. Wabula ebiriwo bigamba nti ono omuwala yava mu bbaala, bw'ava mu bbaala agenda ewaka ewa boyfriend we amala ogendayo wa boyfriend we atuukayo nga akenge kamwesiye ejjoba. Bw'atuukayo ava ku booda, owa booda yamuvuga ayolekera akyama. Bw'akyama ewaka yakonkona ku mulyango gwa neyiba, mukonkona nga talaba avaayo n'akikintanya ekinyolo. Kati omusirikale ono teyakola nsobi, n'ayita mu ddirisa n'akuba amasasi 3 agakuba mwana muwala ono wansi wano nga mu kiwato. Singa yamukuba waggulu yandibadde yafa, naye yamukuba nga mu kiwato wansi. So embeera bwetyo bwe yali, naye ng'omusirikale ono ayinza obutanenyezebwa olw'ensonga nawe olaba omuntu ng'akekentanya oluggi lwo ng'olina engeri yonna gy'osobola okumuyimirizaamu oba oliawo osobola okukikola. Naye nga bambi mwana muwala ono yakubwa amasasi mu butanwa, naye oluggi oba yali mulangira Ssegaamwenge, omuwala ono namaalwa. So simanyi bulungi, naye nga kyenjagala okugamba bw'atyo engeri gy'akubwamu amasasi agamuteekako ebisago. Naye lowoozaamu bazaddewo bakusindika ku ssomero ate ne bawulira nti ate munnange wabadde ogenda wa boyfriend okitegeera, ne bakucapa amandago. Mawulire nago si malungi, naye kirungi nti omuwala ono teyafa. Ekyo kyo Mukama Katonda yazza bibye. Bye bibyesobola okuba nga nkukuŋŋaanyizayo olunaku olwaleero mukwano gwange, nkujjukiza bujjukiza
nti gwalaba ebinnauganda oba yagala ebinnauganda genda ku mukutu gwa Bogawood Films Uganda awo ku YouTube juzamu bujuzi oba wandikamu buwandiisi Bogawood Films kuliko firimu ennungi ginoonyeeko omukwano gwange osobola okuba ng'ogiraba bagiyita akatuubagiro firimu y'amaanyi ate togana kuba ng'osubscribinga ku mukutu ogwo kubanga bakolyako firimu endala nnyingi nnyo njagala kulabika nga mbateera wano wabula nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire mubeere bulungi mweraba